Buterevu mukwano gwange nkwaniriza ku Jika Media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubango subscribinga gena maso subscribing likinga commentinga tusobola kubanga ate munange tutambula fena nkwebaza gwe aje kumirako okola kyamanyi nnyo ddala nnyo okola kyamanyi nnyo ddala. Olunaku olwaliro mukwano gwange njagala tuwulireko ku mboozi eyabo munange abasobola okuwonawo mu njega eyali ekasese era nga okusinzira kwabo abavuddeyo ne banyumya olugero lwabwe engeri gye bawonawo muganda wange yo etiisiza ddala naye nga mukama bo yababikako akasubi ne basobola okubanga basimattuka. Omu munange ku bayizi abawonawo agamba bano basooka kuwulira maloboozi wabweru w'ennyumba oba wabweru wa dormitories zaabwe naye nga aboogera bo tebabategeera. Bano bawulira amaloboozi ag'enjawulo mu nnimi ezitategeerekeka era awo batandika ofunamu okutya bw'atyo eyali Ediboy n'agamba musoke musirikire era bw'atyo weyalingiza wabweru mu ddinisa ogenda okwetegereza ng'alaba omukwata mmundu n'abambadde yunifoomu ezeefaananyirizaako ez'amagye. Wano nno we bategeerera nti kano kalabaaye. Bw'atyo Ediboy yagenda maaso n'ategeeza bayizi banne bano njogera ku dormitory ey'abaana ab'obulenzi yategeeza bayizi banne basobole ogenda maaso n'okubanga beekweka. Abamu beekweka abamu tebasobola era wano batandika okubagamba munnange baggulewo wabula nga kyo ekiddako bakitegedde dda. Bano baagaana okuggulawo bwe batyo abasajja ne bakozesa force era munnange baali bakyali awo era ogenda okumaliriza ng'eddinisa ddyo lyasiddwa. Kawonawo n'agamba mpakanyuga ekintu munda mu dormitory wabula nga kyali kyefaananyirizaako grenade ogenda okukizuula bulungi nga eno yali bbomu. Tebakoma okwo bagenda maaso n'okusamba olugi we batyo ne bayingira. Kakati no we bayingira batandika kukola munnange ebyentiisa ku baana. Abaana babakolako ebyentiisa wabula okusinziira nti dormitory eno yalimu ettaala nga temala bulungi abamu kwabo basobola ogenda maaso munnange n'okwekweka era ono ye Kawonawo munnange nga batandise bano okwokya emifaliso gyabwe omukka gwamusalako era bw'atyo omukka nga takyasa bulungi kwe kufunamu okuziyiraawo mu kuwungamu n'agwa. Abaagwa munnange abasajja ne bawulira ekigwa kwe kudda bakebere oba wasigaddewo omulamu yenna. Kakati nno mu kudda munnange mwana mulenzi ono yagenda maaso n'okubanga yemekta omusaayi era munnange ogwamuyamba okuba nga abuzabuuza bano ne balowooza nti naye bamumaliriza. Bw'atyo we yasobola okuba nga ate munnange asimattuse akabi kano naye nga naye ebibye tebyali birungi. Kawonawo ono agenze maaso n'annyonnyola nti munnaabwe omu yasobola okuba nga naye asimatuka era ng'ono yasimatuka atya. Ono we bamala okuggulawo mukwano gwange yasalendalinga n'agamba mpanise temuntuusaako bulabe bwonna era we yamala okuwanika wabula abasajja tebaali beetegefu na kuwuliriza era mu kwagala munnange okumukuba ekyokulwanisa ono yabasimatukako bw'atyo n'abayita mu ngalo n'asobola kubanga munnange adduka. Omulenzi ono ow'emyaka 18 agamba bino byonna byatuukawo nga bamaze okuva mu prepu zaabwe ez'olweggulo era we batuuka mu dormitories basobola okubanga bagenda maaso n'okubanga bano beebaka we bawulirira abajja nga boogera era mu konkona we bababuuza baani abo munnange balema okweyogerako ne bakola ensobi ne bagamba ife bametroni bamwe wabula abaana bano baali bagezi ne bajjukira nti bo tebalina metroni baba ne patroni we batyo we babuukira ne bagamba nno omugezi weekweka era munnange eyasobola okwekweka tebasobola kubanga bamulaba olw'ensonga ettaala lyali tono mu ruumu eno era awo yasobola okubanga munnange adduka n'atassa obulamu. Jjukira nti mu dormitories muno baali basuddemu bomu era mwana mulenzi ono munnange we wayitawo eddakiika 12 ono kwe kuwulira amaloboozi wabweru ogenda okwetegereza nga be banne basatu bw'atyo n'abegattako ne basobola okubanga munnange badduka mu nsiko ne beekweka era we batyo we basobola okubanga basimattuka.
era nga wavudde ku ebyo Kenya Nampindi awo nno we waali omwana eyasobola okuba nga ataasa obulamu bwa maama we, wabula ono abutaasa atya? Munnange abasajja bano nga bamaliriza byonna bye bakoze eri kwe kulumba omukyala eyali alindirira bbaawe okuba nga munnange akomawo. Ono mu kuyiraba abantu yalowooza omwami we yakomyewo. Ogenda okwetegereza obulungi bano nga si be ba bulijjo, we batyo bayingira mu nnyumba ye n'empaka era ne bamugamba leeta ssente, leeta buli kimu ekiri wano, simu byonna bituwe. Omukyalo ono yagenda mu maaso n'abategeeza nti bannange sirina kasente, era ono amanya ge ategerekeseko nga Brenda ono yasobola okuba nga munnange asimattuka. Mu kubagamba nti talina ssente, munnange omu ku basajja kwe kwagala ogamba kati gwe katukole ki, katukugjewo. Wabula omu aba akyanoonya kwe kugwa ku mwana omuto, omukyala kwe kumutegeeza nti oyo mwana wange nze mbadde muyonsa. Era wamala okukola ekyo munnange abasajja beekuba mu mutima, abasajja ne beekuba mu mutima bano ne bagamba tebasobola kujja bulamu bwa maama ng'ayina omwana gwayonsa. Kale bafunamu ekisa, we batyo omukyalo ono ne bamuleka. Wabula yadde bamuleka ono tebamulekera ki? Tebamulekera mmere. Emmere gye yali aterekedde omwami we bambi yonna bagitwala, kussa n'obuwonga obwa kasooli byonna ne bitwalibwa. Era bw'atyo omukyalo ono bamutegeeza ayanguwe mbiro adduke aveewo. Era bw'atyo yakwata mu bambi abaana be n'asobola okuba nga yeeyongerayo, wabula ennyumba yo yakwatirawo omuliro. Jjukira ono nga akyalinda omwami we yasooka kuwulira ebibwatuka, kussa n'okuwulira abaana abalekaana nga balajana. Ono yalowooza abaana beekalakaasa era teyabitwala nga kikulu. Kumbe munnange abaana obulamu bwabwe bwali bwo bugenze ng'era tewakyali kyakuzza. Ebyo munnange weebityo we byali ku sayidi eyo, wabula nga ebyo mbitadde ku bbali. Ye musajja mukulu eyavuddeyo n'akolaka audio ng'agamba y'omu kwabo aba ADF munnange abakola kino, ono amaze n'akwatibwa era nga ono ali mabega wa mitayimbwa ssaawa eno. Jjukira munnange abantu bavaayo ne bamutegeeza gwe poliisi erina okukwata oba oyagala oba toyagala, era ono yavaayo n'akolaka audio akokubiri ng'agamba ye byayogedde yabadde tabitegeera era ye mulalu nnyo. Kale poliisi negamba sebo, kale oli mulalu, tugenda kulaba. Era ono bamaze ne bamukwata. Kitegeeza byonna byokolera ku mutimbagano ensi ebiraba, olina kuba mwegendereza nnyo. Naye nga nyongera okwebaza gwe mukwano gwange agyekuumirako nti okola kyamaanyi nnyo. Eno ye Jika Media, ensibuko ya mawulire. Gw'otanaba kuba ng'osubscribinga, genda maaso subscribinge, likinga, commentinga, tusobole okuba nga munnange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire, mweraba.